Tom D mukwate mu Saudi Arabia. Yes, tebankutte na njaga. Njaga eringa munnyo. Ebya Tom D omukwata n'enjaga mu Saudi Arabia bibino hambirese ekitufu kyeki byonna ngenda kuba mbikuwa kale nkusaba video eno soko jimpere like subscribing agowena atanaba kubanga tweyungako obutelevu ate tusobole kubanga ekintu kino atukiwanikira ddala ku another level. Tom D Uganda ono nga muyimbi wa wano e Kampala ne Uganda bwatyo yabadde afunye tuwaye egenda kubanga yadde alina okuyimba mu bitundu bya Saudi Arabia but main show yabadde wali akusai mu kibuga Riyadh era nga yabadde alina okubanga aperforminga kyatubuseko okubanga omukulu ono bwatyo bwe yabadde ali eyo twasobodde okuba nga tufuna amawulire kusinziira ku post eyo naye kenyini gyataddeyo ku Facebook ye ng'agamba nti bamuarrestinze era nga bamudetaininze ku checkpoint emu era n'asaba Uganda babenga bamusabira omukulu oyo twageze mangu ne tusobola okuba nga tunoonya era nga Riyadh Events Promotions twasobola okuba nga tubanonyako abo nno be bagambye okuba nti baali bamututte be baali ba main sponsor ku show eyo amawulire ge twafunye nga balaga nti omukulu twasose ne tufuna nti bamukutte gwa njaga era atugenda okuba nga tukizuula nti omukulu ebyenjaga babadde bamusibako bisibe olw'ensonga nga mumanyi amawulire agatali matuufu agatambula nnyo naye nga bw'obanga oyagala ekituufu olina kwekuumira wano ku Wonderboy UG era nga njagala okuba nga nkujjukiza ffe tutambula ne Haji Muto okulaba nga ensonga zino naziri zikutuukako yonna gy'osinzira okuba nga otulaba so olunaku lwaleero avuddeyo n'ayogera ddala ebintu byabadde bita era ebimu ku byatangazizaamu ategeeza nti buli muyimbi yenna oba buli muntu yenna ng'olina dreads ng'ogenda mu Saudi Arabia olina okuba nga obeera mwegendereza olw'ensonga abasajja bali bakebera basuspectinga nti singa oba olina enjaga bye bintu bye bataagala kubanga biyingirira ddala wali mu nsi yaabwe so omukulu yabadde suspected so olwatuuse ku kisaawe nga woolabaawo ebitiibwa eby'amaanyi bwatyo yabituukiddemu era nga Bannayuganda basobodde okuba nga bamwaniriza ne Uganda flag n'ekimuli ne buhaaga bwe buluma naye baanamu ab'e Saudi lwaki bwe mutuuka amuyimbi watuuka buhaaga busukka omwagenda emuloza mwafuuka basungu ate genda obuhaaga ewaffe Ikali yembeera eyo mujja kuba mumbuulira so abantu e Saudi mujja kumbuulira mukaawo kati nti Tom D ono ekituufu yabadde azze kubanga abakubalira ddala endongo mu ssaga eno mulimu n'erinnya lya Fefe Bussi era nga wali maaso Tom D kennyini agenda kweyogerera ate Fefe Bussi ayingiriramu wa naye nga twategezebwako nti omukulu ye ebibye byabadde si birungi but finally avuddeyo enkya ya leero n'akakasiza ddala Bannayuganda n'ensi ne family n'emikwano ali live and kicking era nga bw'omusako kubanga omulaba alisted ennyo era anyonyedde byabadde olugendo bamaze okuba nga bamukwata atunyumiza nti bamukubya check-up Uganda n'okutuuka okutambula n'agenda mu sikaani bakebere nti talina njaga gyamugijja ajja kusesema asiira abaana bamutadde sagala kumwogera bingi njagala kubanga mukuwa this moment simanyani yagambye nti Tom D abali Saudi Arabia babuzaako mu mbeera ey'enjawulo amanyi abasinga okubanga mutugoberera wano weggwanga kale njagala mumbuulire ddala kiki anenya information endala because Tom D alina byayogedde so bw'oba olina endala kale hitmabox ale tusobole kubanga checkpoint nagimazeko essaawa nga mukaaga nga ndi awo bankazakaza ebibuuzo ne basooka ne banva nako ne banteeka eraliikirira bibadde bituuse nekuba bazadde bange beeraliikiridde baganda bange maama olw'okuba I couldn't communicate nga sina internet ate nga already post bagirabye ate nga mwe ku TikTok mugamba nti Tom D bamukutte n'enjaga segera simanyi information eyo gye yavudde simanyi ani yagambye nti Tom D bamukutte n'enjaga obanze yes tebankutte na njaga naye nga babadde banditaininze segera abafuddeyo mwena thank you so much nze byange saagala nnyo kweraliikiriza ggwanga
Shege nenga kyekituufu checkpoint najimazeko essaawa nga 6 nga ndi awo bankaza ebibuuzo ne basooka ne banva nako ne banteeka awo ne banvaako lwansonga nga byenjogera tebabitegeera ate nabo nga byeboogera sibitegeera kati ne tusalawo ffenna side zonna tusooke twesonyiwagane oli adde eri ne badde eri mu byabwe nange nenzira eno mu byange ajja nambuuza mafi mushikira ne mugamba yenze Tomudi naga ate kati byebise ebyo nangamba yala nenga tufudde ate nga basajja kakambwe nga wenda banga akambwa adde nnyo nga mugamba kalasi nga ate nga agamba ate kyekiwedde naye wano mukebera waneeno oba nnyina kyennina baganda bange omusajja akukebera paka kaviiri n'atinkula wano enviiri alaba oba ninamu omuti gw'enjaga yeah, so just nenga Saudi terina buzibu nsi eri safe just bangambye nti ekyo kiri nomo waneeno naddala ku checkpoints simanyi oba abasajja baagala nnyo nsi yaabwe oba tebajagalamu nnyo bantu bangi yeah, tebaagala nnyo batamiiza tebaagala nnyo kukola bintu bitali ku mateeka gaabwe so Yugi mbadde nsaba tujja yogera esite kanso kenve mwene ensi wa bankutte blood naye abaana ne bagamba Tomudi tebamukutte bankutte abaana ne bagamba Tomudi tebamukutte olw'okuba they have a show balina show eya Fefe Busi kati nga balina obikkiriza Fefe Busi ajje waneeno Fefe Busi ajje waneeno nga teeraliikiridde okiraba nga teeraliikiridde naye nga akantu kabadde simple nnyo ate nekirala nammwe mwakisudiriza nnyo ndi bankutte n'enjaga simanyi yakitandise oba yabaddaani ate nga sina ngeri gye communicating lwansonga nabadde siina wifi ebintu byeno si bya data munnaayo obuzibu abaana ba TikTok muyina amaawe kati ndowooza nga bagala lwaki tavaayo n'ayogera mba sina data ate sina line ya data simanyi yabitandise naye ndi steady ndi safe nekyali wange ono gwe batukutte naye oyo bamuyita Iva gwe batukutte naye kyeninza okuwa Fefe Busi bwe kimu kirikirira awo just no wojja enakwebereramu bakukebera munjala yaman so kasaba kizuula nti oli mulasita oba n'oba mulasita olina n'enjala bakeberamu so bless up ndi fine Saudi Arabia eri steady buli kimu kiri steady just amateeka gali strict yaman bless up ebisigadde tujja binyumya naddala ku bino nyina story yange awo wakati awo engeri gye bakukeberamu enjaga awo yeraliikirizaamu nti bakuyisa ne musikaani baagala nnyo mwana naye nga abapromota be Saudi Arabia sibalinaako buzibu okitegeera bapromota be Saudi Arabia sibalinaako buzibu nze kyenakoze I was protecting myself nsonga bankutte nade nyino otegeeze eggwanga nti bankutte just in case usenga babaawo ekibaawo kitegeera nga simanyi nakiddako lwansonga yeboogera sibitegeera omusajja ndaba waagira bwati ate nga nkimanyi wano basinga kutemako mitwe kitegeera so Uganda nzijja omusajja ayogera mushikira neŋŋamba okitegeera bankutte n'obukomo bwange jjukira bafaani bange bampa obukomo bwange omusajja yagambye shiriki bakiyitaani cham yagambye cham
Ala kiri bazi. Obukomo bwonna n'abujjako n'abusuula eri nga akaweddemu dda. Ate silver wange butugula wane. Shegere. Nenga bakaweddemu. Ate silver. Ne magamba kalaasi. Afande kalaasi nga njagala mugambe ensonyiwa. Kumbe mugamba kiwedde. Kalaasi nga ninako kake kantaasa baganda bange. Naye nga ndisitedde mwana saagala nsiyeraliikirire kubanga muzeeyi wange abadde annoonyaako nga siri online, mami nga nnoonyaako nga siri online, baganda bange beeraliikiridde buli muntu yenna so